Okay, tubaniriza ku Luganda Channel amanya n'eddoboozi Kojja Muko ndi wamu ne Ssenga Muwoomya. Tusinzidde wano ku Jabbero Hotel wano e Buloba nabagamba meters 2 okuva ku police oba kuva mu town e Buloba mpaka no wennyini bano nno bayina ebintu bingi nnyo bibakwasaganya era gwe ngoli eyo wetaaga ebisulo ebyokusulamu bayina ebisulo by'omulembe ebiyitirivu okuzaama ebirungi okuzaama ate bayina ne parking ennungi okuzaama n'olwekyo jangu obenga obegattako bayina sauna bayina ne steam n'olwekyo ogenda kubanga obegattako mbagamba eti namba y'essimu ng'obeetaaga eri 0755 07555 53 98 n'ensembyayo 8 oba omulala osobola okukwata ku 0750 75 07 17 nobeera nga obeegattako. Ssenga Muwoomya sooka obuuze ku bantu tugende mu maaso. Abalungi abeekomera ku Luganda Channel muli mutya? Bannaye sijja kkowa kubeebaza nti mwebale ggulanga data, mwebale kutwagala, mwebale kubuuza bibuuzo byammwe, mwebale kufollowinga Ssenga. Obu message mbufuna bannaye mwebale. Amanya n'eddoboozi Ssenga Muwoomya. Ssenga Muwoomya asangibwa Buloba ku Jabbero Hotel buli lwa mukaaga. Naye mbadde nsaba olw'omukaaga luno ndukyuseemu olw'omukaaga bangi mukomplaininga nti Ssenga otuwa akadde katini tugenda otuukawo ng'ogenze. Tugenda tukole buli lwa Sande. Buli olwa Sande lwonna ntubawadde mpaka saawa emu okuva ku saawa emu ey'okumakya mpaka saawa emu ey'akawungeezi wano ku Jabbero Hotel. Era ayagala yenna alina ekibuuzo kyayagala okundaba ayagala akusange buli lwa Sande wano ku Jabbero Hotel. Essimu nkozesa WhatsApp yokka tokuba. Bannaye mbeegayidde temukuba. Tukole WhatsApp yokka 0754 88 0010. Abantu b'e Masindi, Lukaya, Masaka, Mukono bannaye muli bangi. Omuntu akweyanjuye nagamba nze Ssenga ndi weggulu bannaye mwebale kwagala Ssenga Muwoomya wamu ne Kojja ne Luganda Channel. Okay, era nga bategeeza nti buli lwakuna tubeerawo wano ku Jabbero Hotel. Jabbero Hotel wano e Buloba tubeerawo buli lwakuna ne Ssenga Muwoomya era nga wotulaba ng'oyinza okuba ng'oli eyo n'oga nti akampiteko ku Jabbero Hotel wali e Buloba male okulaba ku Kojja Muko oba mbuuze ku Ssenga Muwoomya tubeerawo butereevu nnyo. Ssenga oli bulungi weyagala? Naye lwaki seeyagala nze kankubuulire. Kiki ate kikweyonya? Enkuba ekedde n'etonnya. Wakati mu nkuba okkeera okutonnya omusajja akedde kumbuuka. Akuyiseeko buyisi? Akampiseeko buyisi. Ng'alaga lwaki tomukutte? Naye nga n'omusajja amuli bubi. Ayagala bamusimanya yalina byayagala bamukanikire. Koze bubi budde buno bwekakuba. Wallahi yankoze bubi. Baba kikazi kuba mbadde mpulira nga njagala ng'owulira nga omufiiringa olwo wogira n'ofulayo Atlas oba omulala oba ani yenna yenna n'omukuya kasimu n'omugamba wayi koofulumye nange nkoze eki kannyingize kakati Ssenga omusajja akutuuka n'ogamba sisobola kuzaako kakati Ssenga nfunye ebibuuzo eby'enjawulo nga nze Kojja Muko nfunye abantu ab'enjawulo abajja ne banneebuuzaako oli najja n'agamba Kojja Muko nga nnumizibwa nnyo omugongo Kojja Muko amagulu nga nnumizibwa ennyingo amagulu nga gannuma. Ssenga ekintu ekyo bakimbuuzizza nnyo abantu mbasanze mu bitundu eby'enjawulo kati Ssenga njala kuntangaaza kiva ku ki? Ababuuza ebibuuzo eby'abaami bakyala babimbuuza abaami bambuuza n'abakyala bambuuza. Bw'aba mwami kansooke ku sayidi yaffe abakyala kuba mba nkimanyi nti nkirinako experience. Omukyala tugenda ne tukona. Okukona kwe kutya? Nti ngenda kufuna omwami oba ngenda kwemazisa buli nze omukyala lwe nneegezaako okwemazisa seetuuka akagalo kakoma wano kumpi. Wakati mu kagalo okukoma okumpi nti mba situuse wali mazzi ago olw'okuba mba entujja mba nsiiyibwa ne ngamba akankubeekubeko wano. Ng'olwo okozesa ki mu kubaakuba? Nsobola okukozesa akagalo kange. Ffe obugalo butweyimirira tukyabonaabona nammwe. Kyogamba ate kati fe abasajja kati bwe tubonaabonera
ku mugongo nga gutandise okuleeta ebizibu n'amagulu. Nze amazzi bwe gampitirirako obungi omugongo gunnuma nnyo, guntujja sobola kutama, okuyimirira sobola kulwawo, amaviivi gano gatandika okunnuma nga sisobola kukka madaala gano agajja beeri era omutwe. Amazzi amangi galumya omutwe. Amazzi amangi gakuleetera ekitengo obanga omulwadde toli mulwadde nga gakuyitiriddeko. Kati woevaamu n'ogamba wange ebyana bya Falaawo sirina kyakola kyekirina okugajjayo olw'okuba nzize neekuba akagalo kange nga tekatuuka wali wennyini. Nziramu bajjukiza nti abakyala tulina ebisenge ebyenjawulo, kana akagalo tekagenda kutuuka mu bisenge ebyo. Saate kojja mukoba atalaasa agenda kuntuukayo. Kati abasobola okunoonya okuyingira ebisenge biri. Kati olw'okuba nzize neekuba akagalo nkeekuba situuka yadde ekkoota y'ekisenge. Wakati mu butatuuka yadde ekkoota y'ekisenge amazzi ago olw'okuba gawulizzaako nti nga bw'oba n'aba nti enjala ekuluma n'ogamba kangaye bigijji. Kati enjoka muli ziwulira nga gwalidde naye oba tolidde era osigala enjala ekola ki? Ekuluma. Enjoka ne zirwanagana. Ye mukyala mu bukyala bwe nti olw'okuba neekubye akagalo neemazisizza naye neemazisizza kungulu. Munda totuuseeyo. Munda totuuse. Omukyala yenna buli lw'otamala kwe bayita okukona. Buli woba nga tomaze omukyala nga tamaze kwe bayita okukona. Nti ogenda nakufuna omusajja asobola okukuzina ebirungi naye olw'okuba wakona agenda kutwala ebbanga. Ogenda kutwala ebbanga ddene nga omuwulira oluusi nebyakukola nga birungi naye amazzi ne gabula. Amazzi gabulira ddala totale naye nga siga ntogayina naye ozze weemazisa. Gamba mu kumala kuno omuntu okujja nga weemazisa otuuka n'okona. Kati omusajja oyo buli lwakuyingira buli wakukoona ku mugongo awo n'owulira obulumi kuba aba akoona ku mazzi gali naye olw'okuba oyina ogafutokose nnyo galwisaako gasobole okujja oba owulira peyini eyo. Kati ate bambi musajja wattu ab'ennaku zino bakoowa mangu n'akuleka awo amazzi tagajja eyo ate nayo emutami azina nkalu. Kakati senga wennyini ku mazzi ago waliwo amaliwo abantu ye nagamba nti ayina amazzi mangi n'osanga oli nagamba nti nze amazzi munnange agange maki matono. Kiki ekireeta amazzi amangi okuba nga omukyala ayina amazzi nga mangi? Omukyala ayeegattagatta tabulwa mazzi. Kitegeeza okwegatta kyekisinga. Kyova olaba era nkiddamu nti teri kintu mu bulamu kiwa mirembe na ssanyu nga kwegatta. Omukyala ayeegattagatta tabulwa mazzi. Kangereze ku mikwano gyange egiri ku kyeyo. Bw'oba wali omufunyeeko omukyala oyo bw'akomawo ng'avudde ebweru wano olw'okuba nti aba aludde okwegatta ze yeemazisa ze yeekolako bw'omuyingira amala mangu amazzi ago agasooka naye nga tamaze kuli kwe tuyita okumala okutuufu. Omukyala okumala okutuufu kasita amala gw'omwami n'omusigalamu akaaba amazzi ameeru agalinga amata. Amazzi ago gabaamu engeri y'ekyovu. Omanyi bw'onaatokosa amata gano ag'ente eŋŋanda ekyovu ekigaleeta. Omukyala ng'oli mulamu toyinaamu kirwadde kyonna ojja amazzi ago ate omukazi kasita akuwa amazzi ago kkiriza gaana aba amaze. Era omusajja kuba si buli musajja nti wali eyo abasajja ng'alina emyaka 7 ng'emyaka gy'azinidde abakazi talabanga ku mazzi ago meeru. Gana ameeru tukula galinganga amata. Ekyovu ekyo. Edda twabikolangamu n'akayimba. Najja yajja n'enkumbi. Kumbi n'erima muwogo n'amala agejja. Bwe yagajja okitegeera. Twayajja n'ekyovu. Adange senga ng'omya lumo olinzitamu omuntu.
nti kyekyo ekyovu kye twayimbanga mu buto bannayo omukazi gwozinye n'aleeta ekyovu tasobola kwerabira era musajja gwe oba oli eyo ng'emyaka gy'oyina tozinanga ku mukazi n'aleeta kyovu tomazisanga ku mukazi basajja na bannange ndoza muwulidde wobanga webase ku mukyalo omukubye nga talese kyovu kiri kye bagambye kitegeeza emyaka gy'omaze 7 oba 4 oba 3 tuwali kiwali ukoze toyina tamanyi talina na sanyo lya nsi yali alabye kakati senga n'ekirala abakyala bano baba tayina mazzi bulungi nagamba nti nze kojja amazzi gonze gakuwa manta buwa mansi agange ngezezzaako buli kimu kyonna niye amazzi gakuwa manta buwa mansi anti kati tetwerabira abakyala nti tuyina amazzi gangeri 3 gatya soko mbulire ku bika byago tuyina amazzi gano agatandikirwako ge tuyita museereza mmana soko demu bagayita bagasoka agamazzi agasooka bagayita museereza mmana ago gwo buli mukazi agalina agogo ga butonde nti omwami oluba okukoonamu emisolo 2 nga gakkalira totale nga gavaawo agokubiri ne tuba n'amazzi agokubiri gangeri 4 ne tuba n'amazzi agokubiri omukyala gwe bagaa nti ono wattosi yafaanana atyo oyo omukyala ayina amazzi g'ettosi bayizaawe teri mukyala awomanga ayina ttosi kuba aba amiima ate nga wattosi wali olinnyeko mwali mulimyeko mu lusaalu kati bw'olinnya mu lusaalu ekigere ne kigenda nekitubira kati okukisikkayo kisika kikola nakikondo emma nekontola ewooma sega byalozita ali kuncha ali bawa oba ali wawa alivaawa ojageera kati yeyo gye bayita ettosi gye bayita ettosi teba nkalu teba y'amazzi ng'eri awo ekisooka omukyalo oyo okkirizagana aba amiima omukyalo oyo asobola okukupimirako n'amanya nti munywanyi wange nno otusolo twakkekwa omukyalo ezo natti ze nabaga nti asobola okukusibira natti netuuka n'owulira nti mu butuufu mulina geega amazzi namba 2 gwere ku namba 3 amazzi ag'okusatu geegano ge mwagala agabasammukira mu agabayiikira mu kawompo negakuba mu kifuba naye kati ensangi zino abaami bangi tebakyayagala mazzi ago agabamalako emirembe gabakyafuwaza noleeta omuntu ewaka newakufuukira ewaka noyanikira omufaliso ennaku 3 ate waliwo abasajja abasinga okugaagala ennyago anti ate era abasajja abasinga okugaagala beba abatandika obutandisi abakatandika naye nze omanyi ntambulira nnyo mu basajja abali jento abagentleman agansaagala mukazi ankyafuwaza amazzi ag'okuna ate nga ge gasinga obukulu ag'ekyovu ago kobe musajja oyo eyo oyina emyaka 8 togalabangako ennamba esinga ag'ekyovu ago nze neegadanze nkoze obwamalaaya naye abasajja yali andeesa amazzi g'ekyovu aliomu wamma abasajja abali mu comment section mugende mu mbuli gwe yali alabiko ku mazzi ameeru ago senga gayogeddeko ag'ekyovu ago yali agalabyeko genda mu comment section ogenti nze zinalinga labyeko banze sigalabangako kati olaba kojja fa abakazi tetutiipinga okutiipinga nti hatalasi byankoze bennyumidde kamutiipinga eyo naye omusajja akuleeta amazzi ago tala nti njagala ssente Gekwata n'obuwa n'omutipinga kale mga baby kankuweyo omutwalo nga akulese ku mazzi ameeru ag'ekyovu omutipinga n'omugamba baby kwaku kankuweyo ekyetaano oyina transport oyina sente z'okulya breakfast ate senga naawe erika ate tontwala ate oba onsumuludde ngenda kumala emyezi 6 ng'omugongo tegunnuma amavivi tegannuma omukyala buli lwokonna omusajja ajja n'akuyingira nga buli wakkola wakuluma era abakyala abeemazisa kirungi nnyo ne twemazisa kuba abasajja batusumbuwa naddala abantu bakadama bafa abiri naye buli gy'okoma okwemazisa tufuna bulwadde bwa mugongo y'ensonga lwaki ensangi zino abaana ab'obuwala
omugongo amagulu buli joint ekuluma kimbadde bajja nnyo nga kojja muko magulu gatuganuma tomala kimala kojja muko enyingo zinnuma buli lwotamala kimala yensonga lwaki oli mulwadde ebyo naye gwe funa omwana tuyina anatalasa ayina omusolo ajja kukuba emisolo tukyali wano kuddamu kugamba nti lwaki omugongo gunnuma tukyali ku Jabbero Hotel wano Buloba nabagambye meters 2 okuva mu tawuni Buloba okutuuka no nyirinyini we tuli tubeerawo buli lwakuna nolwekyo abatwagala jangu buli lwakuna tubeerawo ate nagaye nti bayina ebisulo ebyenjawulo bayina gym bayina steam bayina parking enungi okuzama gwayagala okukola emikolo egyembaga birthday party graduation jangu obekwate ogenda kubanga bakubira ku namba y'essimu eno eri 0750 75 07 17 obenga obegattako oba 0755 55 39 88 obenga obegattako wano ku Jabbero Hotel Buloba senga olwaleero nyumiziza emboozi n'omukulu atalati ali ku kamera nansekerera n'onaga nti muwomya bulijjo ebyo ebintu abimanyi omanyi mulimu abanda mpita mu kkubo ne bambuuza naye senga emyaka gyo mito naye ebintu ng'obimanyi nnyo kuba mbimanyi nze natandika okwegatta nga ndi wa myaka 2.5 omuntu w'emintu ya myaka 2.5 yegatta atya twagendanga jantuzanye jantwekwekula ojabanga myaka artistic 10 naye era twenyonyogeranga 10 kyemmanyi gyalinganga myaka 10 nga mwetakulattakula ate abaami amazima bwe gabanga onaawe okimanyi nti omukazi ono simumazisizza mpa ku ssente eziwera buli lwonampa ssente eziwera ngenda funa nanjanjaba bannange sekisi ddagala sekisi ddagala ate era liwonya gwe ng'oyagala okugenda bakulongoosa ebizimba bagamba nti sima ya family planning zireeta ebizimba obuteegatta buleeta ebizimba mu bakyala obuteegatta bulwaza abaami ensigo zo ne zitandikwa okuzimba lwaki nti buli lwoyima n'otafuna mukyala n'ogenda kasabbuuni okosa nsigo zino ensigo ziggwamu amaanyi ate bwe ziggwamu amaanyi otuuka ozikwatako omanyi mu nsigo z'abaami bw'ozikwatamu mulimu akadduka kati otuuka ozikwatako nga tokyakawulira anti ensigo zennyini ze ziba zidduka kati kino kiba kisawo ate ekisawo ekyo kizimba ekisawo ekyo buli lwe kizimba bwe bulwadde nti buli sesolo olwasituka bw'ati n'atafuna kyayagala gwe n'olowooza nti bwe muwadde akasabbuuni akkuse aba takkuse bannaye bw'oba omanyi toyina mana yiyo kugulu yiga bwe bazisaba ate babigonzamu abaana zibali kwonulayini mutumye kwonulayini naye otaasa obulwadde abasajja muli eyo mwebuuza ebibuuzo waliwo eyambuuza senga nina ekirwadde kinnuma sigamba nti nze kuseegattagatta naye buli lwe ngenda ofuuka akasolo kannuma nnyo nnyo n'ensigo ne zitumbiira yeyo ensonga lwaki zitumbiira kuba yaŋŋamba nti gyakola bamufuga nnyo bamuwa ennyumba naye ennyumba ya mukozi tabaagalamu mukyala naye kakati nammwe abatuwa emirimu mutusaasire ondeese ku mulimu gw'okukola nze lumu nagamba manager gye nali nkola ne mugamba nkwagala nga manager gw'ogamba nti nkwagala gw'oli omwana w'omusajja mulungi nawe oddawo nowego bandisenga mu emyaka gy'omaze era okyegomba abasajja okyayagala ebyokwegatta otunuulira omwana w'omusajja nga yawundibwa nga yagulanga mulaalo n'osooka omubuuza maama waakuzaala asangibwawo ate munene babasaba ne mwemiima ojula mugamba nti tugende wammwe nze nkwanjula nze mpeeyo ebintu nsanjula mukwano nsanjula okola otya nze omusajja gwe nnina ewaka aliwo nga taata w'abaana ye mwami ow'omumataala naye tekiŋŋaana nga nkulabye ne nkwegomba kusaba ate nammwe abasajja ffe abakyala kiva wala okugamba nti mpaako
okukusabako ne nkugamba naye nkubuulira onkolera kati bwe mba nkusabyeko ne nkugamba kale lwaki twezine mugumu lwaki oba onnyima lwaki mba mwekola gumu ate naye Atlas bakundoopedde waliwo eyakusabye n'omumma Atlas lwaki tetukoma wala lwaki tukoma nedda mubuulira mazima bamundoopedde bakusabye n'ogaana kambuuza olina eyo okugula okuleka ng'olina obusolo bubiri ak'abakazi n'abasajja naye oba olina kamu lwaki oba onnyima ate producer waffe banaamusaba tunaafuna omuntu producer era mpita abakyala abali eyo ng'olina ssente bw'oba tolina ssente totawaana kuba lasita wange mutunda buwanana mukama yamuwa ebitundu bya wansi okudda ku bigere Atlas kati tunonye gundi endala ey'okubiri